Honorable Namboze atugamba ati njagala owulire bulungi wano. Atugamba ati sikiriza nti ekigendererwa kya Bwanika kutaasa mpuuga. Ekigendererwa kya Bwanika kutomeza mpuuga. Kubanga kati we yamutuuza. Koma. Okay. Ekigendererwa kya Bedi Bwanika kucyankalanya Nuupu na mpuuga kennyini. Oyo Bedi Bwanika yakeerako n'atugamba nti Besigye akolera Museveni. N'atugamba ayina data yenna information yenna. Omusajja yavuma Besigye okumala emyaka ng'emeka. ng'amufiirako. N'ekitegereka kwebisebo yali teyesimbawo ng'omukulembeze naye. Nga tajja nga candidate. Nga Bwanika bw'amala okuvuma Besigye n'ayogera ebyo byonna n'akubandolingamu ne Buganda. N'agikuba. Olwati Buganda ekyaza Besigye ku CBS. N'abagamba Baganda temwagala nchu. Era ekizibu ky'enkyukakyuka mu Uganda. Baganda. Kyatagamba Buganda tekikola ki? Tekiriyo. Essaawa ya leero yagamba muvuma butya Buganda. Lwaki mwogera ku Buganda? Same man. It's different words. Yagikuba. Oyo yakeerako akalulu ne kaggwa. N'agamba nti Museveni yabbye kano n'adda ne mukati. Besigye n'atwala omusango mu kkooti awaabire Museveni. Bwanika n'agenda mu kkooti n'asweyalinga affidavit. N'agamba akalulu kabadde kawenkanye oyo Besigye ayomba abalimba. N'omulamuzi by'ataayogera Bwanika yabyogera. Bwanika yakeera n'azunga n'akugamba nze ndi dokita ndi mulimisa n'ayambala ovulo. Enkeera n'akugamba buli muntu ayambala ovulo musiira mubeera mu pampu. Ne baba yaleesaako. From nowhere nenga bulijja akolagana ba ovulate. Nkugambye bebo bannabyabufuzi nti ayogera biri mu interest ye. Singa Nuupu kino nkikubuulira. Bwanika teyandibadde yadde LC1. Nenze ekinuma nti bayomba ebintu byabwe bamala obiyomba nga bayingizaamu Katikkiro waffe bamulabisizza ng'omuntu omusiru. Ekitegeera Obwakabaka babubandolingidde mu ate nammwe abayomba ne bano abantu mugyeemu Kabaka waffe, mugyeemu Katikkiro waffe, mugyeemu olulyo olulangira mutuleke. Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com or visit our outlets. My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Call or contact us through WhatsApp +43 677 6325 2236. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet. Bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo. Jango lambule jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba Veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Simbula. Bino tobiraba bino?
ne wobira nakavutoni nagamba eno chano y'abantu oyaga kati seba atulaba kavutoni ayagala sebo mbunze enkuba ekikalu sibetayi eno sibukedde tu no bule ensobi si yange ensobi yaba abatusomesa batuterawo embeera ya bintu bingi nnyo betulina okugoberera katugenda okukola omulimu kavutoni wasomesebwa omusajja bambi yafa ku bantu abakuteekateeka ne babatera kusomesa mu kibiina nsomeseddwa abantu be yasomesa omusajja we bamuyitaani omugenzi Bali Francis ava ku Bali waliwo omwami eyafaawo atali Luwandaga yali musajja musomesa ya mentalinga abantu banyo okuyubisaawo Sengendo kati abantu tapinze ku bantu ba Sengendo Sengendo yasomesanga ekintu kimu ngamawuli tegakufuga kasitoba ng'okola ekyo ekituufu tegalina kufuga ng'okola ekituufu tegalina kufuga era Sengendo yagamba nti presenter okufuuka presenter okulemererwa essaawa eyo ne byogenda okupresentinga biremwe kutandika kwemalako mirembe otuya naye weteeketeeke nnyo feel free kyovola ba presenter boku TV be mulaba naddala boogera oluzungu abakaka ennyo ogenda owuliranga afuuseemu Francis Bale ngali ku script asoma ngali today in the country tokaka kintu tata sigala kyawulira era abantu abasinga mu mawulire muno abakolanga bakola byabwe banyumisa bo banyumisa ekyo vola nti bwowulira Somoni Kaweesa waliwo ekintu kyakuwa takikaka no mwattu from nowhere omayoyo muyimbi kati abanga ali mu nfumo kitegera uli ono omwana omuwala Carlton Scovia nakamya ayogera kintu kati n'owuliranga kyekyo naye nga eddoboozi ya Carlton si lyeri lyawe ddungi naye nga bw'aba anyumya emboozi n'omutima gwagiteekako aba ataddeko gwanjawo oyo agenda kwesimbawo butambala oyo muwanga Kivumbi alabye amanga gwe yafunye edda agenda okuvuganya omusajja ali ku ground oyo mayigwe kyali mu kkola ali ku kadi yani setumanyi naye bw'anaatuuka wali anaatubuulira ene bwe tunaabira bakoolo kuba akalulu kasembedde 226 tujja kuba mwezi ensonga so ndi n'omugole Abule mu show olunaku olwaleero atugenda kubanga ati atemeramu ku nsonga nga we ziyimiridde ez'abannabyabufuzi Mpuuga Honorable Abedi Bwanika ne Bobi Wine principal ensonga zirabikanga buli olukya zina engeri gye zikyusa direction zikyuka buli ddakiika so Bule wali nnyo okuba nga tutemera naye nga tutandika ensonga ezo njaga tusooke tufune ku ddoboozi lya Honorable Betty Nambooze tutandikiraawo Honorable Nambooze atugamba ati njagala owulire bulungi wano atugamba ati sikkiriza nti ekigendererwa kya Bwanika kutaasa Mpuuga ekigendererwa kya Bwanika kutomeza Mpuuga kubanga kati koma ekigendererwa kya Bedi Bwanika kukyankalanya Nuupu na Mpuuga kennyini n'okkiriziganya ne Honorable Nambooze nze nkavalinga ebyobufuzi bya Uganda mbitegeera sibitandise jjo ndabyeko ku bannabyabufuzi mbaddeko ku campaign trail za Dr. Kiza Besigye nze mbadde mu byobufuzi bya wano njagala okutegeeza olunaku olumu naliko ku campaign emu so nsiba ngamba abantu nti balya muleba yamblockinga ku Twitter lwaki namulangira naliko ku campaign trail yabali amuleba bino bibatugamba bibatusayininga abamawulire nti leero gundi genda na bali amuleba bali amuleba nayimirira wali jinjao tuli mu campaign nayimirira bwamalo yimirira ngalabye obwana obuva ku ssomero obwana nno obuto primary secondary bana balinga ba P4 na P3 abalengera bava ku ssomero nakuba campaign nagamba bengalo abana batandika kulonda bali amuleba yagamba Bobi Wine ntali serious byabufuzi Uganda Bobi Wine atali serious gwatoliko kikyamu bana naliko naawe
n'oyimiriza abaana abato aba primary abatamanyi na linnya lyo n'okuba campaign ya blokingirawo sinza butakublokinga nange kati ebyobufuzi bya Uganda mbimanyi ekitegeera ebyobufuzi bya Uganda bwe oyagala obitegeera osobola okusoma akatabo bakayita Black Gold and Black Mail otegeera obuyaayo bubeera mu byobufuzi bya Uganda ekitegeera mpulira abantu wana abasinga mu byobufuzi bya Uganda bakola bo kwekolerera bo nga bo okitegeera buli muntu asooka kumatiza bibye kutuukiza byayagala era munnabyabufuzi wa Uganda bwagamba ekigambo kidabo checking bonna munnabyabufuzi wa Uganda yakusuubiza ekintu nga tokimusabye nze onayo Derek Nyeko yali awangula akalulu yansuubizaako emmotoka nga sigimusabye Nyeko n'ofa wanopo yagamba bayisa inonyangako yisa bakala n'omulodia alano omunaku alina plan ne obo inonyako Pastor Mpima Vincent Visero bali kunyumiza yagamba oyo bule musajja waffe nnyo tusobola kubeera na munnamawulire atambulira ku boda yayogera mutandika campaign wedda kitegedde tinaye ekintu kino ketukikutte gwe tulina osooka okukolako ye bule afune entambula bule mpozi oyagala mmotoka ki nga onalebo gwe kyono booteesezza kasa kivudde gyo naga n'engeri gy'oli munnamawulire gy'osobola okussaamu amafuta vitiizi mbwera kale kuze muna neyanziza naye namugamba nti bannabyabufuzi temubeera bangu nze ngamba bantu kojanga munnabyabufuzi mukitegeera mpulira naye bwakugamba ekintu olina osooka omuwuliriza nnyo ate wekitamala kutuuka omutima gwo toguyiwa kumukola ki kukumwebaza ekitegeera mpulira ojja kumukyayira ki bwereere naguno gujjo olize bitizi namukuba olwali n'aginnangira nangamba ejje okuva olwo eyasembayo kugenda ku pate yagamba ajja kunzita wali obanja emmotoka nayogerako bwogezi ntwogera of course kati now what would you is a poor younger man who came in politics for survival kimu akirabidde ku byabufuzi never seen life ne bangamba ayinamu mb'omunyo weeguli Honorable Nyeko tuveeyo oli musajja mukulu sikumanyi kusinika binnyo kakati ngunyumiza ebyobufuzi bwe bityo bwe bifaanana nti Bwanika era ekinsanyusa ennyo nti seewuunya nti Bwanika musumba musumba abasumba be Uganda obamanyi abe Uganda wano ku buli basumba 10 8 boogera ebintu ebiri mu interest yaabwe ye musumba we Uganda musumba we Uganda baba yakafuna omukazi asooka akugamba nti bannange owasa omukazi ogu omu n'akugamba nti si kyabwa Katonda bw'aba alekawo omukazi oyo nagamba ekyawandiikibwa dduwa nti nno omuntu awasa omukazi ogu n'okikebera mu Bayibuli nga mutuufu tokiraba olwo oli amulekawo era be bannabyabufuzi b'e Uganda balinga bayitha we basamize musamize asooka n'akupima bwakusawulira mu rainy season akugamba nti sooka nassa muzzukulu litwala okozese twala naye bw'onoolaba ekire ky'enkuba ojja kumanya kiwedde tajja kuddayo kuloba naye nga byabikugamba bikugambira mu rainy season tuli mu season ya nkuba nnyo eyaniseemu bwanisi n'osobola omutuukako nagamba bw'onoolaba ekire ky'enkuba nga bikola okitegeera psychologically omusumba w'e Kampala omusumba w'e Uganda e Kampala alangirira amafuta ga kusasula lenti kitwale landiroodi omumaleyo bw'agenda empigi ewaffe alangira amafuta ga kukungula mwanyi mbeera ya budde society woli bw'agenda mu tawuni yonna ewa Kiso mukono wa alangirira amafuta ga kufuna mbuto lwaki na kunyweza bufumbo lwaki emukono mpigi kubanga basoma na nnyaba abasumba baveeka asoma data n'akulaga nti wana abakyala bavaamu embuto bali byonna babimanyi they are not fools
but they are playing on logic. Nkuzidayo Kirinja sijja gena mbasumba tujja kuita. Tuddayo nti byeyo munnabyafuzi we Kampala bwakola ki? We Uganda bafanana. We Uganda bafanana. Oyo Abedi Bwanika. Yakeerako n'atugamba nti Besigye akolera Museveni. N'atugamba ayina data yenna information yenna. Omusajja yavuma Besigye okumala emyaka ng'emeka. Ng'amufiirako. Nekitegereka kuba ebisebo yali teyesimbawo ng'omukulembeze naye. Nga tajja nga candidate. Nga Bwanika bw'amala okuvuma Besigye n'ayogera ebyo byonna n'akubandolingamu ne Buganda n'agikuba olwati Buganda ekyaza Besigye ku CBS n'abagamba Baganda temwagala ncu era ekizibu ky'enkyukakyuka mu Uganda Baganda kyatagamba Buganda tekikola ki tekiriyo essaawa ya leero yagamba muvuma butya Buganda lwaki mwogera ku Buganda it's different words yagikuba oyo yakeerako akalulu ne kaggwa n'agamba nti Museveni yabbye kano n'adda ne mukati Besigye n'atwala omusango mu kkooti awo abire Museveni Bwanika n'agenda mu kkooti n'asweyalinga affidavit n'agamba akalulu kabadde kawenkanye oyo Besigye abalimba n'omulamuzi by'ataayogera Bwanika yabyogera Bwanika yakeera n'azunga n'akugamba nze ndi dokita ndi mulimisa n'ayambala ovulo enkeera n'akugamba buli muntu ayambala ovulo mubeera mu pampu ne baba yaleesaako from nowhere nenga bulijja akolagana ba ovulate nkugambye bebo bannabyabufuzi nti ayogera biri mu interest ye ebyo ebintu byekyana ekitu Bwanika byayogera tebizimba mpuga ng'omuntu naye kenyini bimuswaza weewaawo byayogerako ebimu bituufu nga ki okugeza nga bannange omuntu okukeeraawo n'ovuma Obwakabaka abantu kituufu abantu bavuma Katikkiro gwe bataalonda oba gwe bataakubako kalulu ekyo kisi kya bugunjufu abantu bavuma abaana b'olulyo olulangira that is abaana ba Bobi Wine abaana b'olulyo olulangira tujjayo luvannyuma kyengamba abavuma be baana ba Bobi Wine nga bakyogera nze sigambye eyo tujja abantu ne bavuma omwana n'avugenda n'avuma Omulangira Jjunju kiweewa waffe gwe tulina omwana n'avuma n'agenda n'avuma Nnaabagereka okitegeera naye ate Bobi Wine togenda mukola ki musalira musango kubanga ku bantu abavuma abo abantu tekuliko Solomoni Kampala mwana we wuuyo ndi mwana we wuuyo agira era ku bonna tekuliko agamba nti bannaye nze mbeera ku kibiina wabula ate Bobi Wine alina obuvunaanyizibwa okeera enkya n'agamba nti bannange bw'oba identifyinga nga wanuupu togvuma bantu ekitegeera buli amanyi nti omanyi subscribinga ku kibiina ekyo era abantu tebajja kimuggyako okutuusa ng'avuddeyo n'agamba bannange abantu abavuma Katikkiro n'Obwakabaka bwa Buganda nga mwe identifyinga nga banuupu muli bakyamu era mukola ki mutuswaza ekitegeera oyo Pascal gwe bagenza okuziika ekitegeera waliwo fuutu soja yamanyi buli kimu waneeno buli kimu yakimanyi yakeerako ne yeetunuzaamu kamera n'atugamba nti Pascal munnauganda era Bobi Wine yakugambye mukwano gwe nnyo mukwano gwa Bobi Wine yamubeezanga ebulaayi eyo n'amuliisanga n'amukuumanga ekitegeera n'amumakinga feel at home bwe yagendayo ne famire ye inaakalandira ku byobufuzi yes kakati futu soja n'agamba nti ewa Pascal Ebungereza ebyokulya byatunda fruits zatunda amatooke gatunda ge galimu obutwa ateekamu obutwa obutabanna byabufuzi how can you manage such a business nga futu soja era reliable source yaŋŋambye nti ekintu ekyo kyanyiza famire eyo ne kinyiza famire kubanga bo famire baali basuubira nti nuupu ejja kujja disassociating ku bigambo bya futu soja oyo yayogera era Omuzaana Nankya bwe yalabye ng'ebyobufuzi bitandika ebyokwevuma n'akwata abaana be ne bayingira enju Omuzaana Nankya mukyala w'Omulangira Mulangira Wasajja yabaddewo eyo famire ye bambi awo bamuzaala oli abamuyita oba taata oba muganda no taata we yabadde bulungi nnyo agenza okulaba embeera esajjuse n'akwata abaana be
neyesega n'akwata ekkubo n'agenda. Abantu batandise n'okutya abantu n'okutya n'agamba bano abanangamba ki okitegeera. Naye ga Pascal ku bantu bayambye. Bantu abali ku Bungereza mumanyi Pascal abantu bakwasirizaako. Tandika oti okumugamba munata atunde mmere y'obutwa. Ebintu by'obutwa. Ebintu ebyo bya malisi bigenda kutwawula yawula. Nze nsiba ngamba abaana ba Nuupu nga bangamba. Oyo talina kyotugamba. Those are things for empty-headed people. Ebyobufuzi bya populism buli muntu akuyamba. Nkugambye Nuupu ne Museveni agiyamba essaawa ya kakati. N'abaana ba Museveni bagiyamba. Lwaki? Nti Nuupu mulimu gwayo kunyonyola Museveni kutuuke Kalulu ne famire eronde Nuupu. Nga tuyise mu kunnyonnyolegana. Ebyobufuzi bya 1+1 equals 2. Naye gwe tojja kugamba mbu olabise Katikkiro okitegeera. Kati abantu bakatikkira abo enkya naawe bajje bakulonde balonde omuntu kwa buli muntu alina abamukiririzaamu. Never. Ate abantu tebakitegeera omanyi ka tulina obuzibu nti bw'oyogera amazima oli mubi era kati nze kati waliwo agenda okunvuma byanvuma. Naye nga ye tagenda kulowooza ku kye mugambye naye nga yeerabidde nti ye bw'aba abala abantu abavuma Katikkiro ababalira ku TikTok. TikTok teweza yadde 500,000 Ugandans. Buganda mu mbala enkadde erimu abantu 16,000,000 bazzeemu okumala tugenda ndowooza kuweza Abaganda okitegeera abagenda eyo mu miliyoni nga 3 okujjako nga batuvuvubye era nga kubanga ne miliyoni 16 ziboogera ku ntono okitegeera. Naye Abaganda abo abakkiriza naddala mu Buganda Abaganda abawulira nti Katikkiro yayogedde tebali ku TikTok, tebali ku Facebook, be Baganda wawu, tebali ku Twitter. No, those are the real people. Be bagamba lime mwanyi nazirima. Gwe bagamba nti mwanyi terimba n'akitegeera nti kyekyo. Katikkiro agambye. Katikkiro n'amugana naye bw'obeera ne mwanyi teekawo wali ekikolo ky'ettooke, teekawo ente, onywa amata, obeere n'enkoko ne babikola abantu babikola. In real terms abantu babikola. Tubale twafuna Abaganda abatunda ettaka nga bagula boda. Naye kati ebyo byaggwa abantu balimira ddala emmwanyi ewamwewa Butambala genda okebere. Ono abadde wano atuyiseko Eriasa Mukiibi. Gwe ngenda okulonda. Oyo Mukiibi ewaabwe Butambala ekitegeera. Mukiibi yava mu Newsroom mu mawulire n'agenda akuŋŋanya ssente zeni yeewola n'akola bw'ati essaawa ya leero kuwawulwa kwa Katikkiro n'abantu abalinga abo. Essaawa ya leero Mukiibi alina emisiri gy'emmwanyi okitegeera. Alina ente, alina embuzi okitegeera. Alina enkoko kati faamu yeeweza ndowooza yiika 120 ku Butambala. Kati bw'omugamba nti ddayo mu mawulire ayinza n'okukugamba gundi gwe tonjagaliza. Abata ina kyomugamba. Naye nga abantu baawuliriza okitegeera. Kubanga abantu abatufuga golooza batufuga nti ze babba zokka ze babeerako. Esente. Basajja bakola, basajja balimi. They are farmers. Ffe tuli wano bali kye bakola tetwagala kikola. Wabula bumanyi ffe kimanyi kye tukola. Family ekuŋŋaana n'etunda ekibanja. Kya miliyoni 2 n'egabanyizaamu abaana 4 ne batwala ku bakolo omulimu mu nnyumba ebuwalabu. Ekitegeera. Ate embeera ya kasente bule. Wuliriza. Embeera nga weeyimiridde. Anti kakati okoze ki era ofunyeemu ki? Okitegeera. Okutte miliyoni 2. Kwano okuba n'akataka nga temulya. Sooka owulirize. Okutte miliyoni 2. Ntunze akataka. Okutunza ettaka. Tufunye miliyoni 2. Omwana agenze bamulimbye kibamulimbye ne bamwa miliyoni 1 oba 7,000. Ng'omusaala buli mwezi. Kati omwana oyo bonna katugeze nga balya ezo sente zikumawo ddi era bwe muzizza mulifuna ettaka lyerimu. The answer is no. Ekitegeera. Naye abaana tubano okubanga obugumiikiriza wano e Uganda teri asula njala okujjako nga musiru. N'omunaku ennyo teri asula njala. Okitegeera. Tubwe mwekumaakuma gavumenti egaba emmwanyi. Obwakabaka bwa Buganda bugaba endokwa z'emmwanyi. Ne mutandika okukolerako ebintu. Muganda wange embuzi emu. Nze saagala fuuka motivational speaker. But this is the reality. Nze nali nguzeeko embuzi emu. Ennume enkazi. Ng'erina olubuto. Wagigula n'eggwako. N'eggwako. Mbuzi teba na lubuto. Mbuzi nezaala abaana abo. Babiri. Nga ya lulyo. Before you know ng'embuzi eyongedde abaana abo
beba embuzi katoyina nnya tano tano ne singa sakwata mbuzi ezo zejjako ne wayita emyaka 2 singa nyine embuzi luki lukunkumuli saya leero embuzi mbobo girunze bulungi nga nkulu bulungi I mean ngegeze bulungi seddume oli mitwalo wakati wana kwameka kwatano seddume ukitegeera naye nti bwoba otemeka padoko ku kibanja kya mwao ne mubako kyemwekola kyemukolawo muba mukola kimuyitawo wano mu Buganda we tulina abantu ndi twagala kukola kaffe omwami gwe bayita Patrick Kauna kuki omu bantu abanzimbye mu kutegeera sajja munnangole yaŋŋamba nti omanyi lwaki oli mwavu nti andi kati goloozo yagala kukola bibyo ekka naŋŋaana efe omanyi we twakolanga twakuŋŋaananga ne tukola ne twesigaŋŋana ne tukola ne tugabana basajja baveeyo gye bavudde bava gye bavudde nga balima mu nsuku z'abajjajjaffe ekitegeera nze taata ye muntu yasinga okukozesanga abakiga empigi n'abannalwanda naye ng'omukiga tamala myaka 2 nga tagenze mu butembeeyi nga bamugamba muzeeyi totusasula sente baakuziteeka means ne pool of money abawe emmere babeera okwo ne bwasanyusa abawa ku ngoyi bwe baakwatanga batandika obutembeeyi kapitomu agenda okuddayo bawuliza nti balina edduuka mu kikuubo amuntu basanga n'agamba tye nonga regime olyo tye banange taatawo gyali nti yafa nti banange omusajja oyo kwe kwava entandikwa yange n'owulira nga amenyese nefe wano e Buganda bwe mubeeraawo ne mukuŋŋaana tunoonya gwa kweroga bwe mubeeraawo oli ne munno akuleeseeko ewuwe onoonya ngeri gy'oneebaka ku mukazi we bwe bagenda omanyi lwaki Abaganda tebatwala bannaabwe bweru eri ebweru nga bweru w'eggwanga talabibwa mayanja Muganda gw'otwala n'omutwala e Bungereza n'omutwala mu nnyumba yo n'alyoka yeebaka ne mukazi wo tekiri ekyo ku Baganda bokka bali beewa ekitiibwa ffe tetwewa ekitiibwa nze nkubuulire nyina omuyimbi gwe mmanyi oyinza okuba omumanyi w'amaanyi baamusibako amutegedde baamusiba bwe baamutwala e Maine mu America eyamutwala musumba kyeyakola kumukalakatira mukazi omuyimbi era omuyimbi ajja kulimba mbu bamusima bansibira ki mu America omuyaaye katayanyiga oli omusumba katayanyiga ng'oli bamwebakidde ku mukazi manyi kyeyakola n'agamba kankuwabire n'okuwabira okolera mu biwandiiko byange n'amukuba omusumaali nawe kokiwulire ne basiba oli okyazangalagadi ali kunyumiza emboozi ne basiba oli so naye tulina okubeera collective ne tubaako kye tukola byebyo ebyabampuuga babwanika nti bwanika akuŋŋaanya group not for a good but to dismantle, to disunite people ntegeera yatuukiriza ebigendererwa bye ate si yekka ebigendererwa bye nti Bwanika ekyayagala okubeera ng'alinawo akalimu mu paalamenti talina kizitu kye yeetaaga mu nsi oyo kati afuniramu ggwanga kati kankubuuze kati gwe bw'oba olwana nga mutulwanyi wane ŋŋumi etabuse odduka oddawa nga wano tuli mu kulwana ali mu katu k'eŋŋumi obulungi gy'okola ki gy'odda kitegeera kakati mu byobufuzi by'e Masaka omuntu alinamu ku kapito ku bantu babiri Mpuuga ne Bwanika ye Mpuuga mu Masaka singa si Nuupu kino nkikubuulira Bwanika teyandibadde yadde LC1 naye nze ekinnuma nti bayomba ebintu byabwe bamala obiyomba nga bayingizaamu Katikkiro waffe bamulabisizza ng'omuntu omusiru ekitegeera Obwakabaka babubandolingidde mu ate nammwe abayomba ne bano abantu mugyeemu Kabaka waffe mugyeemu Katikkiro waffe mugyeemu olulyo olulangira mutuleke bakiyingizayingizaamu nnyo anti kibi kubanga kati gw'ogenda n'ombuuza bwe Bobi Wine Katikkiro yamugoba ku CBS Katikkiro yafuuka human resource manager wa CBS oba PD it is logical PD aba mulala nnyo oli Katikkiro ekitegeera aye n'ekirala twagala obujulizi mugende mugamba abantu abo nti twagala kyaza muntu waffe okubalabisa obulungi mutuyambe muwandiike kagaddaako bule babagaane kive mu bigambo ffe tukateka naffe tugenda kubuuza Obuganda
ndi program weeri ono mwana waffe ne bwaba si mwana waffe muna Uganda mumma mutya empewo tuleme kubeera mu bintu byakugira byakwogera mu bwogezi ku street ate namwe abanuupu kamulabe nuupu gundi oyo Bwanika kabavume Bwanika oyo nuupu eba etandikaawo emere esimba amakanda Bwanika yavumanga Besigye nga mumukubira mu ngalo abanuupu ate namwe kabavume naye ntubagamba nti ono taliiko saidi essaawa yayo Bwanika asobola okugenda mu NRM n'avuma Mpuuga ate n'amala n'avuma ne Museveni ng'ava mu NRM ng'agenda mu UPC so mu kino n'Empuuga teyeyibaala kyobola nze nayagadde nnyo ekitiibwa Mathias Mpuuga mugezi ayogera bitono ate buli kyayogera akikaliculatinga bino Bwanika byali uddamu twafunye omukulembeze waffe ebyo Mpuuga tasobola byogera kati mbadde oli ye mwogezi we kati nga yamulonda yali immediate wa yalangirira n'olukuŋŋaano luliyo era embwa enoonya alina gumba akitegedde era ebyo ebipande byolaba ebiriko lwaki ebipande bibali mu kkubo ebiri e Masaka ebiriko Mpuuga era wano bateekawo Bwanika olowooza Mpuuga ng'akuba ebyo bateekawo Bwanika wano wabbali Mpuuga is a smart lawyer sobola gwamu eyo ensire naye tutuuse tutya wano Bule okusinziira engeri gwe gy'olabye kubanga tulina obuzibu nti wano e Uganda tutuuse mu mbeera ng'abantu tebaagala kubuulirwa na kuwulira buli omu mugezi byatandikira wali nga tubagamba naye omuntu tasobola kubeera Buwarabu oba Asia najja kunnyonnyola ebiri ekyaddondo tekisoboka gw'oli Kampala ate atali Kampala akunnyonnyole omulenzi ali awo ayogera nze naliko ku live omulenzi n'agamba emirambo egiri wali kuwa awo nga ku paaka waliwo okwekalakasa kweruuka nti ekiri awo bassa nga wendi eno balangirira emirambo egigudde gwe tolina kyolaba olaba taxi ku taxi nane munamawulire Abubeka Lubowa nga wayi tuyinza okuba twafa twesuneko ngabira tubiroda gina emirambo egitambula nga tewali kiriwo nayo naye ng'oli alipoting ekiri wali era ennaku eziwadde abayaya abasudia twagala Kabaka twagala oli yepositinga n'agamba yaddira eddoboozi n'alijja mu ddoboozi bino abantu bebagamba ku misinde twagala Kabaka n'afuna abantu abakumba nga bagenda Namugongo n'ateekako eddoboozi nga sawundi n'ateeka ku TikTok n'agamba leero Mayiga kaweddemu abantu babanja Kabaka waabwe n'afuna likes 1000 bagamba bannaye leero aweddemu bwe mba nva ewange Sentema mpitira awo tosembereza muzindaalo gwaffe kantu ako bajja kuuma mpitira awo Mmengo awo nakala n'opimamu ogamba bava mu kkubo ki wano mukyala wange yali anvuga mukyala wange ayanguwa okukkiriza nanga tuyinza okugwa mu bantu kale katubagwebu mwavuga ne tuyita mu Nanta wetwa Royal Mile awo netuvuga kuba n'alumba ayitaawo netuvuga ne mumalako mwabasanga wa naye yaseka namukati wekimujjukiza nemuga ojjukira abantu abalumba Katikkiro kakana ekirala obutamanya bungi omuntu ayogera ekintu bogeza n'abantu abali ku TikTok olabako video wansinga eriko this is an AI generated content ebintu kati bikozesebwa kompyuta kati gwe nolowooza mbu byaki omanyi basobola okunjogeza wano kyesayogera kisobokera ddala kati wano we tuli ate tugenda mu kalulu awo ekigenda obbeera awo abaana bakola ziraive omwana naga abanyankole bagambye bwe bati uya Mayiga yatambuza obutwa bwati nza sigaana buli muntu yenna muyina ddembe lya mugamba ku muntu naye bw'oba ogamba ku muntu tuwangane ekitiibwa tuleme kwogera bintu bikosa bantu na bulimba mama Nabagereka tuyakigamba naye abantu batambuza obulimba ku busimu bintu ebyo ne bikosa abantu ne ngamba abantu
omanyi ki bw'oba olimba ate okosa kabaka yennyini. Yes. Era kitasoboka. Teri kitasoboka internet. Juzi owekitiibwa Mulanya Mulise Mwogerere. Baako ne conversation ne kabaka ku ssimu. Ssaabasajja n'amunnyonnyola n'amugamba nti ebigenda mu maaso biraba biri ku intaneti biraba nsi egenda mu maaso giraba. Agamba naye ebintu ebisinga abantu abamu babikola mu kwagala, ebikyamu n'ebifu babikola mu kwagala, naye n'aluŋŋamya ekitegeera. Amu kwagala kusukka ekitegeera. Zinasangako naliko mayimpeera n'empisa eggaali mu TikTok omwo n'empisa nkagala nnyo kubaako ebintu. Ogenda n'oyisaamu oti obisabye eby'eddembe. Nasangako omwana nga kaaba ng'akabira kabaka. Ng'amaze owulira ekigambo eno ekitambula ku intaneti. Ye bambi n'atya. Naye nzijukira ne ŋŋamba nti bannange ebirabo by'omwoyo mutuukirivu biri bimeka? Ekyamagezi, ekyokutegeera, ekyobukulembeze bw'eddiini, ekyokutya Omukama. Ne nange ebirabo by'omwoyo mutukuvu tufuneko kale ate ekyokutegeera. Ekyo kyo kitwawukanyeeko nnyo nnyo bakatuliki balokole baani. Kitwawukanyeeko nnyo. So Bwanika eggaali agivuga bubi, omupiira gwe agenda gufiiramu. Agenda fiira mu firimu. Singa yali mugezi eno situation yadda jajijjamu kinene. Naye tosobola kugenda ku malaalo kumufuwa abantu. Nogandu temulina mpisa ng'oyombera ku mufu atali wuwo. Empisa ezisinga okuba ezimu ku mpisa embi mu nnono zaffe kuyombera ku bantu banakuwadde. Wali okungubaga. Bantu bakungubaga oli mu kuyomba. Are you stupid? Anti alina okwolesa abali empisa zaabwe, alina obbalangira. Anti kaakati ogamba oli akunamya ate gojjamu ngoye. Tebisobola. Ate Bobi Wine musajja mugezi. Asizinga oputito bakyakola. Ye bavuma bali kumuvuma bali mukuyisaamu ggaali nekasajja kae kamufumbyo batudde bati azinze emikono bati ne bafuuka ba good boy. Ngoyinza ku lunaku lulala tebakuwa ne bakola bistatement byabwe. Bobi Wine akola ki statement ng'era akidesigningidde be Masaka. Nze muganda wange Empuuga simulinaako buzibu era nze namulonda munnange n'afuukirawo victim n'akyeyamulwa kiri kyonna kye bamutimbye ebbanga. N'asooka afaananya gundi Bwanika nti kirala. Era nze Bwanika singa olwo olumbe lwali lwa kitange yali tasobola yadde okunywawo amazzi. N'ebigambo teyandyogedde 10 oba bituufu oba bikyamu. N'ekirala mujje bannabyabufuzi okuwugirira ku mikolo gyammwe. Kino kibe kyakulabirako kufa kw'abantu bammwe. Mulonde abalimu akutegeera. Ate mpulira mbu ku lumbe lwennyini baalupulaningiddeko sayidi emu yeetegese negenda n'abantu baayo nga batukute n'ebipande. Bakube engalo bakube endu. Oyo Bwanika naawe Mpuuga ebyo tabisobola naawe. Ng'amaanyi mangi. Oyo Bwanika ekintu akitegekedde bw'ati. Batyo waliwo n'enjogera eriwo nti Bobi Wine y'ensonga lwaki Mpuuga, Honorable Bwanika, Bannamboze n'abalala bali mu parliament. Gwe kyokirabo otya kuba nakyo kyafuuse debate. Bo bakiwakanya yagamba yeye. Bw'otunulira ebyobufuzi bye Uganda mulimu abantu abamu nga baali basobola okudda mu parliament nga tekuli maanyi ga Bobi. Okugeza nga Honorable Betty Namboze yali asobolera ddala okudda ye ku ground gyali. Ate Honorable Mpuuga kwali badde kulwana nnyo. Ani amuvuganya awo? Masaka si mwangu. Ate bangamba ye nnume yaayo. Ani akulimba? Masaka alimu abantu baayo. Era kyovola kati Masaka agenda fuukamu. Okitegeera? Lwakuba nti nate kibi kubanga sayidi zikutuse. Bakutuseemu. Pokino akulembera buntu bw'aba atandika naye akudda ku sayidi ng'awagirako abantu be ne gundi bw'ati. Ne kyaki bafaza abamu boogera kino boogera kino byakyuseemu naye ate si kirungi eri opposition nga opposition kubanga kati bw'obeera nga gwe noopu oba gwe fundise weetaaga every single vote in Masaka
buli kalulu oketaaga kubanga omuntu gw'ovuganya ajja kwagala avuganyizaawo oli awawo jjukira ng'ate yagenzeyo ekiwuhula n'ente ne zironda n'emiguwa zaazo endako ekiwuhula ente zironda tetulyogerayo lulala sinatuusa kufa mukama abule katonda tusaasire mu kalulu ojja zimbalira ente zaabuze kakati nti bino ebyobululu bya maathi ekitegeera aye n'ekirala nti ebyobululu bino ye baba mpuuga bali akimanyi nti bibenefitinga bagundi baani bibenefitinga bagundi ba MP bino ebyokulonda bino opposition na biki bibenefitinga ba MP kubono candidate eno kuba president ye Eva katukimanyidde ne bwangula tosobola fuuka president wa Uganda aba bawangudde ani akuli katugoge n'okuyingira ife tutambulira Uganda etambulira mu gundi mu template ey'abana byabufuzi abakozesa democracy okusigala mu byobufuzi bakozesa amateeka okusigala nga bayimiridde batya era bategeka akalulu ne baleeta amateeka gaabwe mu kalulu ne mwenyigira mu kalulu ne bakuleka b'ebintu byonna besobola bikulekera bebalirako bemupi bwe baagala naga nti kakati nze wempeza bemupi bwe bati tisoke bo ne baweza we bati no position no position yennyini yennyini opposition bajiwa obuntu bwe bafunamu obubatabula for instance nti basaawo office ng'eya leader of opposition ne bajiwa budget ne batekawo obuntu nga commissioner eno template gye tutambuliramu si yaffe ffekka bagenda bagidesigningira ko obufofofo kati commissioner mwale kati nti ono commissioner ono mbadde nnoonya wano list ngade wano nnoonya list nti ono deputy commissioner ono biki ne batekawo obuntu kati ne babasobozesa nti MP bwe basituuka nawo nga batandika nga babagaa nti toyinayo mwana tumuwa omulimu nti MP omulabaawo nze nakugamba wano nti yadde bivuddeyo nti no mwanyina Fanita Mongo yeyambisiza bubi ssente mu parliament teri nze katika kikubuulire wallahi bitallahi teriyo MP asobola kukola ki kumuvinga motion ejjamo Amongo mu parliament okujjako nga Museveni yamugambye kubanga akimanyi Amongo yalina ssente bwe bamuwa kapadiem n'atambulako n'asigazaako ssente ekitegeera n'asigazaako zaalyako be baba wa signature ezitambuza famire za omanyi nti no buli MP abasinga 9 ku buli 100 bakutte famire zaabwe bazitwala Canada wa kutandika bulamu bujja Uganda ekalubye yes abatabatutte bali mu kufera mmwe abatabatutte bali mu kunoonyeza baana baabwe na famire zaabwe mirimu mu gavumenti okitegeera eyo template gye tutambuliramu wano mu Africa erimu abakulembeze bangi mbadde njagala kufuna wano list njikulage ng'efaananira ddala bulungi ng'okitegeere eya template abantu nga design y'emu nti balonda balina electoral commission parliamentary ne leader of opposition speaker wawaabwe kakati gwe asome ebyobufuzi waliwo Teodoro Obianga Nguema Mbasogo oyo wa Equatorial Guinea afuze emyaka 4 mw'egyo mwesatu design ye Uganda oyo yattakojjawe n'afuuka president waliwo Paul Biya afuze emyaka 4 we Cameroon kati bonna buluno enkugamba abazirindiridde entebe zaabwe okitegeera baana baabwe kati opposition andi kati opposition yebeera waawo yo bajagala kugamba muzungu nti owa feno tulyoke kitegeeza ne waba tewali wavudde basobola okweterawo waabwe Denis Susu Ngweso myaka 38 kitegeera Kongo seena eyawano kitegeera mpulira erikongeri erye Pontenwa wano buukawo nguli mu 7 kitegeera waliwo Asias Afriki oyo afunye myaka 29 Eritrea naye n'omuntu okufuluma eggwanga olina okusaba visa okufuluma eggwanga lyo olina okusaba visa okitegeera olagawa
abantu baddukayo buddusi abantu bangi nnyo bafugamu eyo design yemu ekitegeera ate okujjako abantu abo ekigenda okujjako abafulembeze abafaanagana bwe batyo ne wano Uncle Po wamanga omutegedde Uncle Po bwe bafaanana kati okujjako abantu abo ekisooka tolowooza akalulu tukabeeramu kuwanvuya bukulembeze bwabwe nakyo ekitutwala mu kalulu nga tumaze okumanya nti anti bo bakaagala nnyo era ne bwozira akalulu wano Museveni ne bwozira akalulu ke agenda kukwata wakiri Katumba oye amugambe jangu opozinge aye nga tulina kyakukola tudduke tusimbe emabega wa mumulowooza ekyo ne bamutaalonde bajja kkabala ekitegeera kakati abantu bwe batyo mulimu ensimu abantu abali wangalira mu nsezo balina obusiru bwe baafuna nti ffe tugenda tulowooza mbu abazungu bagenda tuyamba teri muzungu abazungu abensa tebasobola kujjako badikiteta mu Africa abensa ale kisiga kibafuza abazungu abensa benkugamba bebali waabo abazungu abensa ziri ensi 3 ekitegeera mpulira actually ensi 4 kuliko United States of America kuliko Bungereza United Kingdom ne kujja kubaako France ngambye ki United States of America Bungereza UK ne kujja kubaako France ne kujja kubaako Germany mpozi noyongerako ne Russia nkitegeera Russia ejja kusaidinga na buli dictator Russia teina interest mu democracy ndi ne President Putin yennyini ne banne bateekawo akalulu just kulaga bantu ndi tulonda n'aba beesimbyeko baba beeteerawo nkitegeera n'abantu ne bakugamba tuli happy naye nga tebakola ki tebali happy wane Sudani bajjako president yali awangudde akalulu 98 ku buli 100 abantu abajja ku street okugira nga alinga 99 ku buli 100 kitegeera newe buuza bani abadde bamulonda kitegeera kakati zino ensi endala ze tubeeramu nti Netherlands Norway Sweden biki abo boogera boogezi diplomacy kugenda Hague kubeera mu nkiiko twogere biki kuwa kit abakulembeze baffe ne batwala kuwa key talks naye nga tebalina kibagenda kukola ki kukola ne bajja ne bafunding ebitasoboka ne bayo bibiina by'obufuzi sente buli kabiina kabufuzi bufuna sente wane waffe is a democracy ekitegeeza waliwo okupushinga democratic agenda bana byabufuzi bannanyini bubiina obwo ne beekubakubako enfuufu n'abakozeyo ebipya ne babikola ne bayitaayita mu kaawo ne bakola accountability and life goes on kakati zino ensi ezimatalinga zo zikola ki bakola ki nti ensi ezimatalinga kye zikola Bungereza ejja kukwata frustrating eyoko kubawagira abantu abo nga bamu tinga mongo bajja musako sanctions obulamu bwe bwonooneke baana be tebasobola kusomera wantu tasobola kutambula bamufrustrating naye ng'oli mwenye tebakola ki tebamukwatako ogenda kumbuuza lwaki tebasobola mukwatako lwaki ensi zino kye zikola bano badictator baabala ze bayita interests z'omuzungu ekitegeera ayagala ky'omuzungu kuffe ye katasavinga interests z'omuzungu ekitegeera mwe ne mwogera omuzungu ajja kujja namugambe nti tetukkiriza mukana akalulu biki tebajja mukuba yadde oluyi ate enkeera bamuwe ku budget sente za budget akole ki agende mu maaso tekisoboka ekyo nkubulidde tekisoboka n'emmeri bagisindika nekubba ekkoona neddayo ebyo naawe biboozi by'abawalagi kaakati njagala okugamba nti katugeze offe wano nga mu Uganda nga we tuli we are in what we call the Horn of Africa tusavinga interests za America ne UK tutegeera America teyinza kukkiriza enseno nga tewaliwo muntu ali stubborn kujuwa ku maje kubanga yatagenda kusitula maje gaayo ekitegeera egaleete eteminge singa Arab League eyagala okubaako kyekola Egypt ekitegeera yagala okubaako kyekola Sudan ekitegeera Central African Republic Somalia ekitegeera kati balina okukuumirawo omuntu waabwe nga ye patrol poliisi ya ku Horn of Africa ogimanyi
ye Museveni ne Kagame kitegeera tewali ebyo ffe tulina okumala ebizibu by'abali yakimalaawo yeetaaga kwemenya tosobola kukola kintu kyonna Central African Republic nga waliwo Uganda ne Rwanda tosobola kukola kintu kyonna mu nsi za Buwarabu nga waliwo Uganda kubanga ye kyajja okukola ajja kugamba ntadde UN base e Uganda naye nga si UN base ataddewo zizi namunkanga esobola situka ne zigenda zisaanyawo ensi mu dakiika gagumu n'akuumirawo base ye eri awo ayagala waasuula ennyonyi okitege omanyi lwaki kizibu okulumba North Korea nti baase wali China eri wali toyina wogenda situkira nti bwolumba eno China ekola ki ejja nti kakati mu byobufuzi mu geopolitics Uganda basically is America mu Africa Bungereza mu Africa want serving interests z'abali ekitegeera nti bwe tubakuuma bwe tubeera wano Omumerika agenda kusena amafuta nga bwagagala wa South Sudan ngoza South Sudan tekula wa it is okay inakubeera bwetyo kuberi yabagiri yako kati waneno America bulijjo ne Bungereza bagamba police brutality in Uganda omanyi fanda asinga okufandinga police n'amagye wano ani abantu bamumanye America ne Bungereza ye fanda asinga security ya Uganda okutuwa kasente China byeje tuwe tuwa buntu byambalo bichi ne real money kubanga even China has no money China sente zeina ziyamba economy yayo so zikugabako ekyo kiri Bobi Wine kyatero gamba nti ndi mukula kulabiseeri babirenga basala ku sente ezijja naye nga tebajja zisala era bajja zisala for a meantime oli amala serving interests zaabwe amala akole ki bakizeeyo kitambule kiba back and forth for instance muganda waffe mwana w'omukulembeze w'eggwanga aliwa General Muhoozi Kainerugaba yayogera n'agamba nti affe tuwagira Russia bichi walabe ennaku ezayitawo president okwata essimu akubire President Zelensky wa Ukraine gwoza President Museveni yayagala nnyo akubire President Zelensky naye kyaleeta pressure kyaleetawo yembeera toyina kunyiiza mu America kuba ye yali eno ku Ukraine tolina era ne byayogeranga abicalculate nze bulungi ntulina okulaba tutekewo eddembe tasobola kwogeranga bagundi Putin amwagala ate nena amwagala ayina balancing baabe ebyobufuzi birala mukko kati nze njagala okugamba nti oba oyagala okutegeera nti tuservinga interests za America President we North Korea ajalangirire nti nagenda kukyalako Uganda aleete ebipale bye ne Uganda North Korea President Museveni alimu mukwata abayina kwara mukwato bayina mwaniriza mukwata bukwasi anti oli alike balwa ziba kuntumiza international era wakiremera awo era ekiddako abayina okulinyonyonya agende Washington anyonyole bakulu banne alipoti mwandi nsasidde bule ne bwino bu kati bino tubisoma ate ntubitunuulira it is factual tine bwonogera nkya ffe tudde ku Facebook tuvuma abantu ebyobufuzi birala nnyo ojulala olimbuuza solution y'ebyobufuzi bya wano nze nagamba abantu actually nagamba Honorable Derrick Nyeko kitege nze siza mu bantu maaso oyo Honorable nga yakawangula ne mugana Honorable waliwo ekitakolebwanga okujjako Museveni olina interest ejjako Museveni n'awuuna ne mugamba kitulina okukola kitegeera tulina otutulanga Bannayuganda ne tutunda agenda efuula Museveni comfortable ne mugamba manyi twali comfortable mwami Museveni Tati kakati buli ayagala omujja kamugamba agenda musiba agenda mukola ebitu ne mugamba dictator de bamukola bwe mutyo kati bwe mukola bote yafuuka Malaysia asafiirako ate teri kibi mu byobufuzi by'ensi yonna yagala democracy nga dictator kufiira ku bufuzi ebyo tulina okukola naye bwogamba musikanya na guuni alla dictator oba omulesi abajja kukola ekintu ekitegeera wano omuntu ate yalina template yemu Besigye yagezaako okulwanyisa Museveni ebintu bye baamukola bali mukola Bobi Wine bitya tujjukize
Maitwerabira mangu. Kwate Besigye bwajja kibasooka okukola kuwagala kumusiba na kumukuba miggo. Ekyo ne kitakola kubanga eri bafanda tebakyagala. Kati batandika mukolanga house arrest. Akati abalala nga babawo bwala DC. Abalala nga babafulumye ebweru. Nasigaza nga nabo takola ki? Tabalina. Nakatugenda kirabako. Yensonga lwaki bataddewo ba deputy RDC. Tugenda nabo muri assistant RDC gabani. Nga lukunku muri. Goza bene balonze beba ebyo bifo birindiridde bana bava mu opposition. Befunire gafo. Ne bamala ne bakwata ba MP nga baba bajjako. Ekitegeera banita mungo bali mu FDC batayebwa babeti kamya banji natwala kingi banachwala banji ne bakola ki ne banabosa sebugwawo ne badeno akati gwe bine byaba akagabo bituuza ekitegeera bajja bakwata baba frustrating financially amu bafere babamanyi ekitegeera babakwatire mu mbere ya mateeka bakwate ku bakole ki basale diro basale bakufuule lona ekitegeera bakubino mbune bono munja kuwandika balala nja kuwandika balala muganda wange sajja akwetolola ati noggwayo likiteta atama bule mbulya ku future ya ekibiina kya Mpuuga singa tuba tukirabyeko kiza kuba kitya singa akera nakkiriza okukola ekibiina bwakola ekibiina tekina kigenda kukola kigenda kuba gigi kikyotegeeza nti ekyo kibiina bw'okirabako manya waliwo ayagala okuteekamu ssente wabeeko kye bayisaawo kuba kuyisaawo era ebiseera ebisinga bw'aba ngazze aba mu gavumenti n'agamba kati mukole bwe muti tukole bwe tuti bwe bakola oba bagenda kuzuukusa kyadiwanika nga bwe bakikola era ojja kiraba nga kirina bemupinga baana basatu asobola okubafuna asobola nze nagambye abantu nti possibility ya Mpuuga okuba MP eri 80% plus okudda amanyi mangi kubanga nti bamufudde vulnerable naye ate gwofudde vulnerable ye yategeera Mpuuga bwe bamulumba omanyi kye yakola yakwata kkubo ngadda Masaka ng'era ayita mu bamakereziya baki abamatalinga kubanga gwali eno ku TikTok ne ku Facebook tolonda tolina kyakwagaza kati omanyi medium of communication gye yafuna yagenda ku CBS era abe Masaka bawulire ekitegeera kakati gwe sigala ku TikTok omuvume yatereza eri kati ali muki akutte abakulembeze b'ennono eri ku kitundu kye banaddiini ababoda basembeyo ababoda banajja luvannyuma mbadde ate boda emwe evuga abantu 10 evuga babako babiri kubanga kati Empuuga gwatunulira ennamwandu atuddaawo maama atuddaawo agenda mu nnimiro biki akole ki amulonde omukyala n'omwami obuvunanyizibwa asabako era Mpuuga takole ekyekisiru mbu yeesimbawo kuwa president anti nze kyembadde nsuubira ate yamanyi ajja kuwulira akalulu akamu bwe bakafuna Mpuuga for president tajja bufuna in fact kino kiba kiyamba kubanga kati obuzibu bw'aba agenze kuwa president waneene bwekatugyeko Masaka wana agenda kufuna alaiki mu central wano mu Kampala waliwo abantu ebyobufuzi bitandikira waniira kakati wano nti ala yaliwo kati gwoba oyagala kuzuukusa byabufuzi by'opposition wano mu Uganda onoonya Besigye anaagenda akwatagane n'Empuuga ekyo tekisoboka nakyo ndi kunyonnyola lwaki naye kiriwo Mpuuga nze mba Mpuuga yandirinze n'asaba kaadi ya Nuupu ne bagimumma Kyagulanyi ajja gimuwa wallahi ajja gimuwa lwaki olowooza nti ajja gimuwa kubiriwo Kyagulanyi ayagala nnyo omanyi musajja wayita Pontio Pilato pabwino we Pontio Pilato yali musajja mulamuzi mu biseera bya Bayibuli bwe bajja okutta Yesu musajja nga talina musango oba tubatere balaba atukole ki naye mutuwe tumutte tukole ki bw'aba omuntu waba mutte Yesu Kristo Bayibuli byawandiikibwa bigamba bwe yabawa ekiwandiiko nti wuwe mugende mutte naagala naye kubadde kusalawo kwammwe
nze naabye engalo n'anaaba engalo n'akola ki n'akaza engalo ze ekibi akoze eki akinaabye kati ye Kyagulanyi amanyi okusuulira abantu embwa kakati Kyagulanyi bw'akwata kadi n'agiwa Mpuuga talina kyafiirwa kati mukitafiirwa nti Mpuuga bw'osemba ye awatulayiwe n'agamba nti kangimuwe bw'asemba n'atayitamu ng'agaana sajja mwagamba simwagala nze namuwadde kaadi yagifunye ab'ekibiina baakoze eki be baagambye bwe bati oba ye bw'agizira nga babimuwadde naye kyonna kyate kiki kibi kati Mpuuga kyalina okukola akkirize kaadi ya Kyagulanyi oba boogere ng'abantu abakulu oba bw'atagimuwa ate nga yabadde waayo addeyo nzijja nsimulula ebiyiika bye yagala Ppookino akulembedde obuuze buddu sumula buule kakati awo kyalina okukola ekirala bamumye kaadi tye waliwo ekisinde ekijja kyo kijja tukimanyi ekyaba Besigye okitegeera abuukire ekyo Besigye apulaninga kisinde ate weekiri already people's government people's president kati osuubira nti Besigye abantu ba Besigye balukwago bagenda kuddayo mu FDC bawe kaadi nayo yatabuka dda yatabuka eyo kati njagala okubuulira kino nga mmala na kino Munnayuganda kiwulire kibi nno kiruma era awamu nomujja na kinvumira mugamba oyo yalya yobeera nalya nnyogo teri kibiina kya byabufuzi kisobola kubeera mu Uganda nga Museveni takiinaamu influence either nga bannannyini kyo bakimanyi oba nga tebakimanyi amanya gange bamita Gabriel Buule osobola okunsanga ku 0700 39 1620 nompayo akatundu nenywako oba 700 39 1620 oba nonsanga ku mukutu ogwa X Twitter @Gabriel Buule bawa Joani oba njuuse erinnya lyange ko bawa Joani Joani gwoboleka atekeka eriryo gwe kireke kikakkanye ofumba bunyuma tokiyitiriza bunyuma I think I'm so happy with my wife yeah mu show ezimu zetujja okukola ne Buula gyatunyumiza engeri lwaki obufumbo bunyuma na lwaki abavubuka mwina okuwasa ebyo naye nga sinabinyumya ono namugamba era mu mbanje program abantu abasinga babuuza Buule yavaawa Buule mwana wange abantu ebintu tebabimanyi nabi n'omunaku ejjo ku TikTok ngangamba who is Buule ne mugamba who told you that you are supposed to know me bantu kwetumikiriza oyina okumanya omumanyeko ndi mwana wa nnyoko mutuleke namba kati nga era abantu wakitalo nnyo nabadde bampabula kiraga oyogedde ku muyimbi waffe no eyo kodi era ffe abakimente no eyo kodi abantu bagiiga naawe oli addawo n'agamba mbu oyo yaani kodi ki what have you done this okitegeera abaana bayiga kodi awo nze nebaza Katonda nze byesaasuubira muganda wange Katonda byankoledde era kituufu nze omanyi empigi ku bikondo ndaba waawo kakati wodda bodisala ku bikondo waliwo kibayita empami kati awo ku bikondo kasozi awo kakali kanaala nkulaba wabajjajja waalwo waliwo mpigi mixed wenasomera naye okwata eri ku kyerufuka ku muluka gw'ekyali yewaffe naye nawo mpigi awo wonna tulinawo mu maaso ga kereziya eryo ttaka lyaffe kakati naye abantu kye balina okumanya nti ife abantu abamu ebintu ebimu tuguddeko bigwenze bino saabitegeera tewabimanyako taata wange yali musajja mukozi wa gavumenti ng'era mubazi wa bitabo era n'akolako ministry ya agriculture ng'akola ekibimba rice scheme najja n'akola e Kawanda najja n'akola mu fisheries Entebbe najja n'akolako mu ministry ya public service ekitegeera sajja azaala abaana bawera naye kye yakola yabaweerera naye taata nfe wali tukulira taata nga ali ku pensoni nga taata ali ku pensoni bulamu bwakuyiiya saasuubira nti taata anaasobola okunteeka ku university neebaza nnyo obuyambi obwampebwa taata wange ng'ogasseeko n'abaamukwatira ku bwakabaka bwa Buganda n'owekitiibwa Haji Badru Donkaterega Doctor of Letters Professor Emeritus Saalongo nannyini ssente ekitegeera tiwa byonna bijjayo ayina ebitibwa nkaaga abantu abo sibakoze eki sibaswazizza bayagala nfune magezi
kakati nze nali simanyi nti ndituukako ne mu university nentuuka mu university nenjimala abazungu nabo ne bampeerera nensoma olulimi kitegeera n'Olufalansa n'olukuguka si bokka American Institute for Government nensomesa okavalinga ndi mukugu mu kavalinga ensonga z'ettaka ndi mukugu mu kavalinga oil and gas ndi mukugu mu data journalism amawulire ag'ennamba ngamba ebinamba ebyo data journalism ndi mukugu nno kakati nesimanya nti ndibeerako e Kampala nze twebeeranga empigi nga mufumba lumonde wammwe temumutadde ebijanjalo temutaddeemu olumu n'omunnyo tegumala maama yagenze kuziika takomyewo temumanyi kiddako ne muwuute ebyo nsibono ne tubeerawo tubeeraawo sukaali mumanyi ku wiikendi omugaati gujja obbalirirwe bwe twabeeraawo nga mama wange ali ku kibuga kino omusomesa wali ku site nasale naye nze byesaasuubira byonna mukama abikulazeeko nagamba mukama nti nfuulaako ekyenjawulo kitegeera mukazi ampadde mukama ampadde abaana omukyala omuwasiza mu ampadde ebintu birungi nfuuseeko munnamawulire to the most important nti abamawulire abali mu kigero kyange n'abamu abansinga ne bensinga ebimu byentuuseeko tebabituuseeko muganda wange have been published in 16 countries ensi 16 major newspapers nga bakutaddemu courtesy of impact journalism ekyo si kyangu nenfuna emikwano nze njagaddwa oba obeera oli awo nga Flavia Namulindu oyo nno mwagala nnyo ng'anyigako ngakubira essimu naye buule oli otya nti ng'oludda abaana bazzeeyo ku ssomero ntya tebannaba akale mbuli mpozi njogedde awammeka nti bwe ziti aziweereza ng'aliposinga ku kampeyini ekitegeera nga gamba ssebo ekyo weerera ku baana kola bwoti abantu bangi nnyo waliyo Matthew waliyo Kabugo waliyo Dr. Bukenya waliyo Dr. Martin ali awo Bungereza ali mu America waliyo Katerega abeera California nyina abantu nga bazze mu bulamu bwange nga nange simanyi omuntu omu yalaba ku mbaga yange abantu balaba ambasada we Norway nga waali ng'atuuse tebagamba ono wamujja naye bagamba musajja ono sinze namuno yannoonya omanyi musajja okutuuka mu Uganda omanyi bwe bagira ku intelligence nga bagamba nga ayina lisiti ey'abamawulire aboogera ebintu abakola ebintu ebiri mu interest y'abantu nannoonya n'andaba naawe nga mwoli nga nange mwendi nanga I want to take you for tea mu nnaku 3 nga yakatuuka nanga kati nnyonnyola Uganda ebeti akubuuza opposition yakubuuza ng'ebintu byonna abimanya akubuuza ku Buganda byoyogerako byakubuuza n'omunnyonnyola ne mufuuka ba mukwano najja ekitegeera abantu balabaawo omusajja musumba simumanyi na kinene yajja mu bulamu bwange nanga neegoma nnyo byokola biki najja ku mbaga yange n'angamba ssebo nze nkuwaddeyo akakadde otandike obufumbo obulungi nojje ne ku faamu yange onoonye ente musumba webale nnyo bannaye waliwo Trevor Mutobaano bamutobaano abo famire eyo yamaanyi nnyo eri busoga eyo bamutobaano abo babala mu saidi ya maama bya maama myo nja kunyonnyola nti maama wange azaala maama wange yeweeyo maama wange yedira kasi naye nga maama yali eri yakulira nnyo ndimanyi kakati munnange Mutobaano n'agenda ku faamu olondemu embuzi gy'oyagala tuleeta embuzi n'agamba naye funa obudde ofune emmotoka ennene olondeyo ne ku nte okitegeera abantu bakoze ebintu bakozeemu omulimu nawe otukozeemu omulimu nze nali manyi ndino ndibeerako n'omulamuzi mu bulamu bwange nze nabeeraawo ssebo nga metro ne wa mukyala wange mulamuzi nenga kakati ate ensi ekyuseemu naye bbula webaze Katonda n'omukazi gw'olina okuba nti yamukuwa nze neebaza nnyo Katonda nze sirina kintu kye nejjusa nejjusa ebintu binnyo bye sikoze n'ate ndi proud nti Katonda ankozeemu omulimu Katonda andabiridde Katonda andiisizza Katonda ansangudde amaziga nze nate nnyo nga maama afudde kubanga saamanye kikiddako kitegeera nga taata naye n'afa kitegeera so I'm really happy era nze neebaza Katonda kitegeera
abantu babeereyo muntu n'asiiba n'agamba nze nsiiba kulinnya nnyonyi nze saasibira ku nnyonyi okitegeera mukama yakikola bukozi nze neebaza katonda byakoledde mwebale nnyo mwebale kunjagala nammwe abangoberera muli bannyo sobola bamalayo ntumira nnyo muganda wange sira kutumira naye muganda wange no father Vincent Robert Bwete ali South Africa yali mu kusaza lye Kokstad n'avaayo ali oba Eastern Cape kati ebyalo bya binne mu kwogera father bamulabako South Africa oyo muganda wange ddala musaayi gwange yani baganda bange bangi fe tuli abantu bangi era abaana babamanyi abantu ababamanyi babamanyi nze nja kwebaza bazadde bammwe okubaweerera byonna beebiri naye bafuba nnyo taata ye akuko ku kya fees nga temuteesa ng'alangira n'okulangira gwe bw'otozi nsabe bulungi osomera mukazi wo n'abaana bo nze nja kuba nfudde ng'ate bw'obala birungi indeed the money died I can't take him sugar mwebale mweba abantu munumwa nnyo omukutu guno mulungi nkoleyo akantu kamu buli muntu alabe programu eno giteeke ku status ya WhatsApp gwakitegedde ng'onyumiddwa naawe atanjagala giteeke ku status ya WhatsApp njagala abantu ku 1,000 lokka kuba munabeera 1,000 mujja ku attractinga abantu 5,000 abantu b'oteekako omala oteekeko akantu tibannaye subscribe muganda waffe ono muntu y'omu ku bantu ab'empisa ate ayagaliza mu bantu ababeererawo mu b'amawulire Cavuton Kasuku naye abeererawo abantu omulaamu kusaaga naye munnamawulire mbw alwadde munnamawulire bamusibye munnamawulire awaswa Kasuku yampa miliyoni ng'emu n'ekitundu ampasa ate n'ajja n'abeera nawo kikulu nnyo ekyo okitegeera nawe wampa ssente lwakuba bw'ogaba toyagala twogere nono yampa ssente naye ate n'abula n'atajja ku mukolo naye yampa ssente bambi mumuwagire njagalayo abantu 1,000 lwokka gwe bulwolaba kati eno ate nanjogedde ntandika teeka ku status mwebale nnyo mwebalire ddala kale ye Buule muganda wange omugole nkwebaza obudde bw'otuwadde musajja wa research era tonkoze bubi ontuuziza ku kiti amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.